Mwase mutya abalungi abampuliriza mukulike eyo mu ka weekend bannange mwe bali kulabika nti natera mwekumidde yonna gye mwekumidde mbatumiddeko mwe abali e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Bahrain yonna gye musinzira okulabika nti mutuwuliriza bannaye mwe bali nnyo mwe balire ddala bannayuganda abeekumidde mu ggwanga lyattu Uganda mwe bali kulabika nti natera bannange mugyekumiddeko ate era nga mukola n'emirimu gyammwe bannange mwe bali nnyo mwe balire ddala nja kukutegeeza nti amawulire gaffe ag'entertainment sako n'aga sports gasange ku progenmedia.com amawulire amalungi atera amanyuvu ennyo gotusanye kulabika nti natera osubwa njagala okutegeeza enkya y'olunaku olwaleero nti natera obutujju bweyongedde abantu 5 bagenze mu maaso natera ne bafa ludda wa Somalia njagala okujjukiza ne nkugamba nti emabega kawuna kutuusaako obutujju bwagenda maaso n'okulabika nti natera butuukibwako e Somalia mu capital eya Mogadishu ne nkutegeeza nti bagenda maaso ne batta abantu ne bagenda maaso n'okulabika nti bafanga mwe mwali n'abaana ab'essomero bwe batyo ne bagenda maaso ne bakosebwa era ne baddusibwa mangu mu ddwaliro kakati enkya olunaku lwaleero natera njagala okutegeeza nti olunaku olw'eggulo ate era ekintu kye kimu kyageze maaso natera ne kituuka ku bantu 5 ne bafiirawo ate era 6 ne gubeera nga gufunye ebisago eby'amaanyi we batyo ne babakwata ne babatwala mu ddwaliro ensonga eno ey'okulabika nti bomu oba ebikolwa by'obutujju byatusiddwako ku bantu bano yabadde mu Southern Somalia mu kitundu ekimanyikiddwa nga Baidoa mu region emanyikiddwa nga eyabbe awo wennyini bomu ezagenze maaso n'okulabika nti natera zitulikira mu bitundu ebyo byennyini ate era Omar Mohamed omu ku basirikale yagenze maaso naye era nakkirira ekaganga nagenda eyo gye batambuliza obugongongo obwatyo gye yagenze bwatyo n'atuva ku maaso naye ate n'abalala 4 bagenze maaso ne bafa naye kyasinze okulabika nti natera Omar Mohamed ayogerwako kubanga omusirikale munne oba mupoliisi munne yasobodde okulabika nti natera atutuusaako ensonga eno njagala okutegeeza nti Al-Shabaab owalikwedda yali mu nsonga eno ey'okulabika nti natera atagetinga ayina abasirikale abamu be yabadde ayagala okulabika nti natera atta era yavuddeyo n'ategeeza nti ye yakoze ensonga eno bwatyo n'ategeeza nti tageti ye at least yasseeko abantu 2 newankubadde nga teyasse bonna kyenjagadde okutegeeza nti ebikolwa eby'obutujju abantu abamu babikola kigendere nga bayina bye baagala okulabika nti natera basaanyawo mu bulamu bw'ensi eno naye njagala okutegeeza nti Al-Shabaab yali mu nsonga eno y'okulabika nti natera agenda maaso n'okutega bomu kinajjukirwa nti mu 2017 abantu kumpi 3 bagenda maaso n'okulabika nti natera battibwa mu kibuga ekya Mogadishu ate era ng'omuntu ali mu nsonga eno ey'okulabika nti akola ebikolwa bino ebitujju y'omu amanyikiddwa nga Al-Shabaab ono gwe nkugambye ate era y'omu yagenze maaso n'okulabika nti natera akola ekikolwa kino ekikyamu ennyo bwe kiti njagala okutegeeza nti obutujju bweyongedde ate era awo mu Somalia naye njagala okutegeeza nti naawe eyeekuumidde mu ggwanga lyattu Uganda olina okuuma obulamu bwo osobole okulabika nti naawe obulamu bwo tobutwalanga ekintu eky'okuzanyisa kubanga obulamu kya bbeeyi okubeera omulamu kirungi nnyo kisinga okulabika nti natera wadde ssente tuzaagala naye tuba tulina okulabika nti natera n'obulamu bwaffe tubukuuma nja kuba nkomawo mu bwangu nnyo tovaawo kanzije